tangaza ekintu kimu bassebo ne bannyabo ku mulundi guno okwawukana akali akalulu akawedde twagamba omala kukasuulayo ddayo waka ku mulundi guno sigala waawo mbuvaayo weetonde nenga nze muwala wa Yesu nze netonde ku ki relenting over what? Gabagamba nti akati ono mu mwaka kivumbi yayogeza obusungu bungi yayogedde ebigambo bingi kwe kumukwata 40, 41, 42, 43. Enific Media. Omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ono nno nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda olunaku lwaleero avuddeyo n'atangaza ku kalulu bwa LC1 Ssentebe ne Nantebe bagenda okubanga beesimbawo era n'akkanya n'ebigambo bya Honorable Kyagulanyi Ssentamu wamu n'ekibiina kya National Unity Platform nti bwe muba mugenza okulonda ebimala okulonda temuvaawo wabula mukakuume mpaka kukalangirira. Tangaza ekintu kimu bassebo ne bannyabo ku mulundi guno okwawukana akali akalulu akawedde twagamba omala kukasuulayo ddayo waka ku mulundi guno sigala waawo beerawo tovaawo ku mulundi guno bw'omala kukuba ennyiriri ne bababala ngugundi kandi tugundi afunye obulubwe buti temuvaawo lwa nsonga nti okulonda kwa chairperson tekugenda kugwa nga mumaze kulonda yekennyini ekiddako embagirawo nti chairperson alina okulonda ani agenda kubeera vice we ani agenda kubeera secretary w'ebyensimbi secretary w'ebyokwerinda secretary wa information secretary of environmental protection and development kati abantu abo chairperson alonda agamba nti ndonze mukyala Mary abeera vice wange mwabeekyalo mwe mulina okugamba nti ye oba nedda. Ate olunaku lwaleero ekibiina kya NUP kisobodde okubeera nga kituuza olukiiko lwa bannamawulire olutwala nnamawulire era nga wano basobodde okuba nga balaga baani be basobodde okubeera nga basobolayo okuba nga babakwatira kaadi mu bifo by'abassentebe ne bannantebe by'ebyalo era essaawa yonna akalulu kano kagenda kuba nga kabindabinda. Akalulu ka LCs omuloodi waffe Honorable Balimwezo akyogereko bulungi nnyo nti ekyo ekifo kya LC kikulu nnyo kubanga bwe bukulembeze obusogerwako ku kyalo. Tusaba abantu baffe mwena mu Uganda muveeyo mwenyigire mu kalulu kano. Tubimanyi ebizibu ebibaddewo babadde batugamba nti bano abawandiisa abamu ebitabo babikweka abantu baffe bagenda okwewandiisa ne basanga bawandiisa nga tebaliyo. Bategeezezza bagiso bali mu kutiisatiisa abantu baffe bagamba mwesimbe nga independence muleme okwesimba ku NUP nti era bwe weesimba nga NUP tebagenda kukulangira n'ebirala bwe bityo. Kya buswavu nnyo nina akalulu ak'okusimba mu mugongo nako baagala kabba abantu abataswala nti tukubye akalulu ani ffenafena nga ono omusajja yambadde ovu ne tusimba layini emabega ono omusajja ate mwe ne mujja ne mulangirira oli ali mabega wa kibaasi kwegamba mba mugenda kikola mutya. So tusaba abantu baffe mubeere vigilant muveeyo ku makya muyimiriraawo ate bwe bagezaako okukaba temusirika busirisi mudimandinga nti omuntu omutuufu alondeddwa yaba alangirirwa kubanga twagala bino ebifo tusobole obiwangula ekibiina kyaffe kinywereraawo kutandikira ddala ku byalo ebyenjawulo. N'olwekyo njagala kwebaza abakandidates abamu abazze olunaku olwaleero abaweereddwa kaadi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era ngenda kubayita wano mwabakiikiridde abalala. Pulezidenti waffe aliwo kati deputy president abakwase manvuuli nga ke kabonero kafaako. Tusaba abantu mwena bali mu Uganda muveeyo muwagire bakandidates ba National Unity Platform. Eri tubadde tugamba buli olaba ambulela tikinga naye nga tugamba olaba ambulela kola ki
simba buli walaba mbulala ng'okola ki. ye Honorable Joel Ssenyonyi atabukidde abagamba nti Honorable Muwanga Kivumbi byayogera byali bibi nnyo era nga tebisaanidde kubanga byogerebwa nti yalumba nnyo wabula n'agamba nti gwe mulimu gwabwe okubeera nga bawabula gavumenti eno. Mina be nabadde mpulira gabagamba nti kakati Honorable Muwanga Kivumbi yayogeza obusungu bungi, yayogedde ebigambo bingi, kwe kumukwata. Kakati mwagala tutandike bwe tunalaba ekikyamu atugambe nti kino kirungi kyereere, bwe tunalaba ekiddugavu tugambe nti ekyo tukiraba nti kyawayiti, nedda tetugenda kwogera bintu. Ekikyamu tujja kisongako nti kino kikyamu era kitereezebwe. Ate n'ekirala kale bw'oba ogamba nti ayina ekikyamu kyeyayogedde ekimenya amateeka, katugambe just for argument's sake nti waliwo kyeyayogedde ekimenya amateeka, kakati lwaki oba omukolako mob justice? Onatabeera mob justice galaba abanene mu gavumenti nga bavumirira. Waliwo omuvubuka eyali azanya rugby Sydney Gongodyo eyakubibwa, oyino teyalina mubbi, ne waliwo yagala no anyakudde akasawo, ne bamugwira ne bamukuba ne bamutta. Ekikulu kyali ekikyamu. Nendaba abapoliisi abanene mu gavumenti ne bagamba nti ng'ovudde ku ono Gongodyo atalina musango gwazizza, nti ku kyalo kyammwe ne mumukwata omuntu nga mumukwatidde mu kikolwa eky'obubbi temumukuba mumutwale ku poliisi. Si bwe bagamba ikakati lwaki bw'otegeereza nti ono Muwanga Kivumbi oba omuntu yenna alina omusango gwazizza, lwaki tomutwala ku poliisi then omutwale mu kooti? Wakati gwe omu gw'ovumirira mob justice. Kati omuntu bw'omutwaleeyo butokya kyemba, abo bogoberedde mateeka. Oba tulina njawulo ne bano abakola mob justice? Tewali njawulo, kubanga abantu mubagamba nti omuntu ne bw'omukwata gabbye enkokoyo ng'akoze eki, mutwale ku poliisi. Tukwata mayinja kumukuba muta, ate nga nze ekyo zikiriziganya nakyo newankubadde omuntu omukwatidde mu kikolwa eky'obumenyi bw'amateeka. Ate gavumenti ekubiriza abantu obutakola mob justice. Yo lwaki ekola mob justice? Omuntu mukwate oba otebereza atazizza omusango, mutwale ku poliisi. Ate ne ku poliisi alina kumalayo ssaawa 48 bweziwera, either omutaka kaluka poliisi bondi oba n'omutwala mu kkooti. Ate ne bw'omutwala mu kkooti afuna obwenkanya okumuwozesa. Bitulaba munnaffe mukulu waffe Dr. Kizza Besigye yazze ayogerako, agamba kale mwandeeta mu kkooti naye njagala bwenkanya nga mumposesa. Wakati munnalwamba abamuwuliriza, abantu mbagana okujja okumuwuliriza, awo tewabeerawo bwenkanya. Byetwagala bitereere, ate nga tujja kulemerako okulaba nti ensonga zino zitereera. Ate ye omukyalo omusumba eyeekoledde erinnya Pastor Martha Semakula agaanye okwetondera ekibiina wamu n'abawagizi ba NUP oluvannyuma lw'okwogera ebigambo ebikambwe ku mukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ono nno naye n'avaayo n'akakasa nga naye bwe yali yeetembeeya naye kati yadda eri Mukama Katonda. Abagalwa ekyatabudde Uganda tekirina makulu. Abantu boogedde ebisingako awo. Tekirina na makulu. Era waliwo ababadde baŋŋamba mbuvaayo weetonde. Ne nga nze muwala wa Yesu nze neetonde ku ki? Bwe tosobola kunkaka kwetonda. Okwetonda tekuva mu bantu. Okwetonda kuva gyendi. Nze nyina okutegeera ensobi gye nakoze. Nkiwadde obudde wiiki nnamba. Ne ŋŋamba bwe lutuuka ku Sande nga nzudde ensobi yange, nja kuvaayo neetonde. Ne vidiyo nzizemu ne nzeetegereza. Sisobola kwetonda kubanga neetegereza byonna bye nakoze nga temuli nsobi. Lwakuba nti ebigambo byange Katonda abitaddeko amasannyalaze, yaŋŋamba dda seewuunya, ntadde obugagga bw'ebigambo mu kamwako. Kati ne bw'okyogera nga kitono bwe kiti kibaluka nga laddu.
very small, it blasts. Era mbaddengawo nga mbyogera bulijjo paka obudde bwa Mukama lwe butuuse nakati naga ngenda kulaga kye nnakugamba abifudde ng'amasannyalaze. He has made my words as electricity. Kale nno tomwesibako ebyo byokka. Therefore, do not hang on ne bwe naayogeranga eri obulamu bwo nti endwadde yeewona ejja kuwonanga. Leero gabadde maziga nabiwoobe wali eri ku kyalo Jimbo nga omukyala Fina Mugirwa Masannyalaze aziika maama we omukyala era kati omugenzi Anet Kiwanuka ono nno asobodde okuba nga yeebaza abayimbi abamubeereddewo n'okusingira ddala Bebe Cool, Moses Sali wamu n'abalala abasobodde okubeera nga bamuyambako okulaba nga awerekera maama we mu kitiibwa. Maama awumule mirembe. Bebe Cool mwanyumaze kujja webale nnyo gwe wakubye essimu eyasoose eyakoze byonna byonna mwena mwebale kumbeererawo nakumu nebaza faaza omanyifa amaka gaffe makatuliki faaza waffe wa munju tulenza nnyo baba kikigo kyenza. Ate ye olunaku lwaleero Dr. Kanukiza Besigye abadde alina okuba nga alabikako mu kooti agaanye era talasobodde kuba nga aleetebwa oluvannyuma lw'okubeera nti yateekawo obukwakkulizo nti singa tebabutuukiriza tagenda kuddamu kulabikibwa ku kooti era n'agamba omulamuzi wa ddembe okumusalira singa agaana okutuukiriza obukwakkulizo nti amusalire ye talina buzibu ne wanaaba ali luzira. Olunaku olwaleero twaze essaawa 3 nga tulina essuubi nti omusango guno gusobola okugenda mu maaso nga bamaze okukola ku ebyo Dr. Besigye yasaba. Dr. Besigye yagamba Justice Bagumu okuggyako ng'ensonga zino ez'obwenkanya nga tetunnagenda mu kuwozesebwa nga zikoleddwako tonsuubira kujja wano osobola n'okugenda mu maaso n'osala omusango n'ogunsalira gw'ogugwo ne wejjako ekikwa kye baakusiba naye nze okujja mu kooti eno kikafuuwe okujjako ng'ensonga zino zikoleddwako ekintu ekiyitibwa fair trial kugamba okubeerawo n'obwenkanya nga sinnalamulwa ekyo kyetikka bino wammanga kusooka kyetikka okubeera nti nze avunaanibwa abampolereza tiimu y'abampolereza njeerondedde era nga njikiririzaamu wetwogerera nga tiimu defense team eya Dr. Besigye bagikubamudde ebituli bakuba baddira eyali agikulembera Martha Karua ne bamuzaayo e Kenya ne bagamba totekwa na kujja ku ttaka lino teweetaagisa. Owokubiri ye national chairman w'ekibiina kya PFF Elias Lukwago naye ne bamukwata ne bamuteeka mu kaduuku. Ekyali kigenderera mu ekyo kwe kukuba ebituli mu defense team ya Dr. Besigye n'Obedi Kale. Kaakati bwe wabeera nga waliwo omuntu agootaanya omusango guno okuwulirwa amangu ye gavumenti ye kooti.